Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumebaza. Allah waffe tabaraka wa ta'ala atudiriza obujja okusisinkana kuno kutusisinkana buli wiki omulundi gumu. Tumebaza Allah tabaraka wa ta'ala olwa okutukuumira ekyengera ekyeddiini, ekyengera ekyeddiini y'Obusiraamu. Ekyo kikulu kya bulijjo, era bakadde baffe abawalimu bafuddeyo nnyo okukitujjukiza. Tukijjukirenga, tetukyerabiranga, tetwerabiranga nti omuntu yenna Allah tabaraka wa ta'ala gwe yagerera n'abeera musiraamu awaniridde yeetisse ekyengera ekitalina muwendo gwasobola kukiwa olw'obwebbeeyi bwakyo. Ebigambo byonna ebyogerwa bakadde baffe abawalimu nga babyogerako mu bwesimbu, mu butuufu, nga beesembesa obujulizi obwajja mu Qur'ani ne mu Sunna, byonna byongera kutwetoolooleza ku kyengera kya Busiraamu, kubanga mulimu ebigambo ebijja nga bitulagira kukola, tukole. Buli lwokola ng'okola kusinza Allah tabaraka wa ta'ala, oba otegeeza kulabikirwako Busiraamu. Nimbamu ebigambo ebisomesebwa bakadde baffe abawalimu nga bitulagira kuleka. Buli lwoleka ekyo kyonna ekyakugaanibwa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kiba kitegeeza kubugiriza Busiraamu bwo, obutaddeko olukomera, si kulwanga mu bikolwa bye waali badde ogwamu ebyagaanibwa amateeka ag'Obusiraamu mwali baddemu ekikolwa ky'osobola okukola ekisobola okujjako Obusiraamu. Kisoboka Basiraamu bannange, kisoboka. Omusajja oba omukyala bw'abeera nga teegenderezza bikolwa byakola ebyo byagaanibwa amateeka ag'Obusiraamu, asobola okugwa mu kikolwa ne yeesiŋŋaana nga kigenze n'eddiini ye nga tasigazza. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala bw'abanga atuggyako byatuggyeko tatuggyangako ekyengera ky'Obusiraamu, atuleke n'ekyengera eky'Obusiraamu tutuuke okufa tuve mu nsi, ekyengera ekyo tugende nakyo tumusisinkane nakyo Allah waffe subhanahu wa ta'ala. Baganda bange, alyawma, olunaku lwaffe olwaleero tugenda kufundikira emu ku mpagi ez'obukkiriza gye twagamba nti al-imaanu birrusuli, okukkiriza ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala. Okukkiriza ababaka ba Allah tabaraka wa ta'ala, kubakkiriza nti Allah tabaraka wa ta'ala ayina abantu be yalondanga mu bantu abalingabo ekiseera ekyo, n'alondamu omusajja omu oba babiri n'abatikko obwannabbi. Waliwo bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala ababeerangawo ekiseera kyekimu. Ngaani naani? Nga balingawo mu kiseera kyekimu. Ngaani naani? Musa ne Haruna alayhim assalatu wassalam. Omulalani nabyani? Yaliwo naani? Baaliwo mu kiseera kyekimu naye nga bali mu bitundu byaki byanjawulo. Isa ne Yahya alayhim assalatu wassalam nabo baaliwo mu kiseera kyekimu. Sulaimaanu ne Daawuda alayhim assalatu wassalam
baaliwo mu kiseera kyekimu abamu. Naye ye Musa ye yasaba Allah tabaraka wa taala. Mutegedde abooluganda, Allah bw'amala okumutikka obwannabbi n'obubaka, kati ye kennyini Musa, njogedde Musa oba Isa, Musa n'asaba Allah tabaraka wa taala abeere nga amulonderayo, n'alonda Haruna. Engeri gye njogedde ku Haruna nakano kafaida mukafune. Waliwo abantu abakolera ensobi mu mannya abiri, erinnya erya Haruna n'erinnya erya Qaruna. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabaga alayhim. Kati waliwo abantu abamu aboogera obubi ku nabbi wa Allah Haruna alayhi salatu wassalam, ne bagamba nti yafuukamu Qaruna. Mutegedde abooluganda, ekyo nali kiwuliddeko ng'omwalimu omu akyogera nti Haruna alayhi salatu wassalam ye yafuukamu Qaruna, nti Allah bagamba nti inna Qaruna kana min qawmi Musa fabaga alayhim, bo ne bavunulamu nti yali Haruna. La, nabbi wa Allah kino mukiige abooluganda. Bakhawariji be balina entegeera egamba nti Allah tabaraka wa taala asobola okutuma nabbi, agamu ku madhahabu n'entegeera ekikhawariji mu bintu byabwe ebiri amiq ebiri munda eyo, bakkiriza ne bagamba nti Allah asobola okutuma nabbi nga Allah akimanyi bulungi nnyo tabaraka wa taala nti oluvannyuma lw'okutuma nabbi ono ajja kumala kafuwale. Iyo ntegeera kikhawariji eri bwetyo. Kati omuntu bw'agamba nti Haruna ye yafuuka Qaruna, abategeeza nti Allah bw'amala okulonda Haruna ne babeera ne Musa, oluvannyuma Haruna yayonooneka n'afuuka mwani Qaruna. Ekyo si kituufu. Haruna yali muntu mulala, nabbi wa Allah tabaraka wa taala bwe yatuma ne Musa, wabula Qaruna yali mu bagoberezi baani ba Musa, n'amala n'ayonooneka. Kissa nga bwemanyiddwa ekwata ku musajja oyo. Kale nno bannabbi ba Allah abo yabalondanga Allah tabaraka wa taala basobole okusomesa abantu obubaka bwa Allah subhanahu wa taala, bakole eddiini nga bagikolanga Allah bwe yabalagira bagikolenga. Bannabbi abo twakyogerako ne tugamba nti mu bannabbi abo mwalimu bannabbi bataano ba ulul azmi min ar-rusuli. Twagamba nti baali bameka? Bataano. Abataano abo be baluwa? Njagala omusiraamu amenyereyo abasajja babiri. Abataano abo be baluwa? Naam. Nabbi ani? Idrisa, ya Isa, nani? Yaqubu talimu. Fasbiru kama sabara ulul azmi min ar-rusuli. Ba ulul azmi min ar-rusuli twabogerako. Naam. Ibrahim. Mulala aluwa mpaayo? Isa. Naam. Ne Musa. Abasajja abo baali bataano. Ogamba kimuvubuka? Waji? Ombaka Muhammadin. Abasajja abo bali bataano. Asooka ye Nuh alayhi salatu wassalam. Nuh. Owokubiri ye Ibrahim alayhi salatu wassalam. Owokusatu ye Musa alayhi salatu wassalam. Owokuna ye Isa alayhi salatu wassalam. Owokutaano yewekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Abasajja abo Allah byagamba nabbi Muhammad, fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli. Gumiikiriza nga bwe bagumiikiriza bannannyini bunywevu mbabaka. Abasajja abo lwaki Allah yabayita ba ulul azmi min ar-rusuli? Mu butuufu
bw'otunuulira daawa y'abasajja abo gye baakola abasajja abo bataano Nuhu engeri gye yabonaabona n'abasajja be yatumwamu n'atuuka n'okubasabira Allah tabaraka wa taala n'asaba Allah abazikiriza abasaanyeewo okusinziira ku bukaafiri bwe baalaga. Nabbi Nuhu n'agamba Allah nti bw'onooba obaleseewo ne bwe kunaabeera kuzaala tebajja kuzaala illa fajiran kafaara, era bajja kusigala nga bazaala byanaana ebiri awo mutali makulu. Bajjeewo daawa ya Nuhu yali ya mifundu. Bwe weetegereza daawa ya Ibrahim alayhi salatu wassalam yalimu ebizibu byali bingi. Omwali abasajja okukuma ekyoto manyi kye bayita ekyoto kyatwala ebbanga nga bakuŋŋaanya enku baagala kwokyali. Nabbi wa Allah Ibrahimu alayhi salatu wassalam ne bamala ne bamukwata ne bamusuula mu kyoto. Naye olwokubanga nabbi wa Allah oyo ensonga zonna zaali za Allah tabaraka wa taala, ensonga Allah n'azingiramu na kigambo ya naaru kuni barudan wa salaaman ala Ibrahim. Khalas byaggweeraawo. Ibrahimu n'abeera mulira ebbanga paka lwe gwazikira bagenda okulaba ng'avaamu nga yeekubako nfuufu navvu nga mulamutteke. Bw'otunuulira Musa, daawa ya Musa, oyo musajja Falaawo yali musajja wa mifungo. Tewali musajja mu nnabyabufuzi mu bannabyabufuzi abaali babaddewo n'abali baawo yali musajja wa fujjo kwekana musajja Falaawo. Tagenda kubaayo. Bonna bakola effujjo olw'ebyobufuzi bakola, naye teryagenda kwekana Falaawo. Yagenda wala bwe yatuuka n'okusaba bamuzimbire eddaala omunaala, yagala ti njagala genda fa attali'u ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Bwatyo bwe yagamba oyo musajja Firawuni. Yagamba nti gwe Hamaana yalina musajja we ttaano we bamuyitanga Hamaana. Abo bonna baali basajja b'amaanyi. N'amugamba nti njagala onzimbire omunaala, njagala kwambukako waggulu eyo fa attali'u ila ilahi Musa, njagala kulaba Katonda wa Musa nti yono Musa gwagamba wa inni la adhunnuhu kadhiba, ndabanga Musa ono annimba nti eriyo Katonda. Njagala genda kumala kumulingiza, ayagala genda alingizeeyo bw'ati nti wuuli. Teyali musajja wa kusaaga Falaawo, teyali musajja wa kusaaga. Kati yo daawa eya Musa yalimu ebizibu bingi, n'aguma abasajja n'ababeerako. Fasbiru kama sabara ulul azmi min ar-rusuli. Bw'olaba daawa ya Isa alayhi salatu wassalam, yawangaala abaana ba Isirayiri kubanga Isa ye yajja nabbi, n'atandika okulaga mu'ujizaati nga mwana muto, era ebyafaayo byogera ku bannabbi ba Allah weebiri. N'atandika okuwangaala abasajja abo kubanga yava mu nsi ng'alina emyaka 33. Bw'abuza emyaka 3 Allah tabaraka wa taala n'amusaako al-injiilu n'agisomeseza emyaka 3, agisomesa abasajja ba Banu Israila. Baga tujja kutta era basanyufu nnyo, bamanyi nti gwe batta yali ani? Gwe batta n'azuukira yali Isa, neffe si kyetukkiriza. Allah yagamba wama qataluuhu wama salabuuhu walakin shubbiha lahum. Tebattanga Allah subhanahu wa ta'ala. Weewaawo tetugana nti waliwo bannabbi ba Allah bamu abattibwa kati nga Yahya, abasajja battamutte nga Zakariya
niyate Isa la yayingirawo Allah tabaraka wa taala nga Allah wakigamba ati wama qataluhu tebamutta Isa wama salabuhu era tebamubamba ku musalaba walakin shubbiha lahum yabafaananyirizibwa. Allah yaddira ekifaananyi ekya Isa n'akyambaza omusajja omulala ne batta oyo, naye nga Isa gyali nga bwe yatugamba omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam. Kale abasajja abo bataano be bannabbi ba Allah tabaraka wa taala era ababaka abasinga ababaka abalala. Mwotegera buluganda? Naye nga nabali bonna bannabbi ba Allah ba Salihi, ba Lutu, abo bonna bannabbi abakadde ab'edda, ba Yaqubu. Mwotegera buluganda? Abo bonna bannabbi ba Allah tabaraka wa taala, naye waliwo bataano abakukunafu. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wala tastajil lahum, nga bwe yagamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati aba bataano twabagamba nti ate balina omukukunavu abasinga. Twagamba nti yani yewe ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bannabbi ba Allah bonna bakukunavu, bannabbi ba Allah bonna bakukunavu, naye ate balina bataano abasinga ku bannaabo. Abataano abo bakukunavu nnyo, naye ate balina akola atya? Balina abasukkulumyeko amadaala ali wagguluko. Ngera boolaba basahaba ba nabbi Muhammadi alayhi salatu wassalam, abasajja abo tebaali ku ddaala lyerimu. Mwotegera mu Luganda? Tebaali ku ddaala lyerimu. Kubanga bamuhajiruuna be basinga basahaba abalala alayhim salatu radiyallahu anhum ajma'in. Bamuhajiruuna basukkuluma ku ba ansar, era kyobolabanga Allah tabaraka wa taala bwe yaleetanga etteeka nga aboogerako ab'e Makka n'ab'e Madiina yakulembezanga baawa? B'e Makka. Naye ate bonna abasajja ab'e Makka si kyekimu, mulimu abasinga ku bannaabwe. Era abamanyi bakadde baffe babasengeka ne babatulaga kati ne bannabbi ba Allah bwe batyo bwe bali. Naye wamu n'ebyo byonna nga tukitegedde nti ba ulul azmi min ar-rusuli bali bataano, nga baliko abasinga obukukunavu ye Muhammadin alayhi salatu wassalam, tetukkirizibwa ffe abasiraamu kujerega bannabbi ba Allah balala. Mwotegedde mu Luganda? Era kitegere ow'Oluganda bw'ogezaako n'oyatula ekigambo kyonna nga kukkakkanya nabi min anbiya illah subhanahu wa ta'ala n'omugeregerera obanga ageregeredde bonna. Ebiseera ebyedda nalabako baganda baffe bano ab'enjiri, imaamu mwali mwazaaliddwa ebiseera ebyo, waliwo enjiri yali nyingi nnyo muno mu kibuga. Kati waliwo enjiri yali wali ku ssaawa ya Queen, yalwawo, yamalawo ndowooza emyezi ng'ebiri. Kakati baganda baffe abo balina engeri gye baajadalangamu abasajja bano abakatuliki abo ku kigambo ky'okubeera nti Isa si Katonda. Balina engeri gye basomangamu etteeka, abo baalisomanga ku Luutu, bamuyitanga Luutu. Waliwo nabbi gwe bagamba nti oba abaana be bamunywesa omwenge. Ani amanyi ebintu ebyo? Nabbi Luutu, Nuhu, nti abaana be bamunywesa omwenge n'akola atya? Waliwo ekisingako awo, oba neyegatta n'abaana be wangi neyegatta ne muwala we nga bakissa ku nabbi wa Allah. Balina engeri gye bataputangamu akanyiriraako, siri nnyo mulungi mu ebyo. Ekintu ekyo kyansigalako paka lwe nakibuuza Seeka, omu ku bamaseeka baffe, n'agamba nti ebbanga ly'omala ng'okyogera ng'okakasa nti okyogera ku nabbi wa Allah tabaraka wa taala kikyamu. Okujjako ng'eriyo omusajja omulala ayina erinnya eryefaananyiza eryani? Erya nabbi. Ne bwe kiba ng'okyogera ku nabbi wa Allah la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi, nga bwe yagamba Allah tabaraka wa taala. Ffe tetwawula babaka ba Allah azza wa jalla.
mutegera mu Luganda la nufarriqu baina ahadin min rusulihi tetwawula babaka ba Allah tabaraka wa ta'ala nawakubadde nga amateeka g'abannabbi abalala abo agayita tetugatambulizaako nzikiriza yaffe okujjako ng'etteeka lyajja nga baaliina naffe nga tukola ki tuliina ate tetulikola lwakuba nti lyakkako oli nabbi tulikola lwakubanga lyakkakuwa ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mutegera mu Luganda kale nno bannabbi abo tubakkiriza ababaka abo tubakkiriza nti babaka ba Allah tabaraka wa ta'ala ngera bwe tukkiriza ebitabo nti ewa Allah wavaayo ebitabo ebirala ebitali Qur'an twabagamba nti wavaayo ekitabo ki wavaayo ekitabo kye bayita az-Zabur wavaayo ekitabo ekiyitibwa at-Tawratu ekitabo ekiyitibwa al-Injiru ekitabo ekiyitibwa as-Suhufu n'ekitabo ekiyitibwa al-Furqan oba al-Qur'an nga bwe tukkiriza ebitabo biri nti byagawa Allah tabaraka wa ta'ala era byalimu amateeka ga Allah n'ebiragiro ne tubikkiriza naye nga tetujjayo ebiragiro ebyaffe biva mu Qur'an bwe kityo tukkiriza bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala ti yabatuma era baali bannabbi mirembe gyabwe era ng'omuntu abeera abakkiriza abeera musiraamu n'omuntu abeera abawakanyiza aba mukafiiri mutegedde mu Luganda bwetyo insha Allahu ta'ala bwe tukkiriza bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala kakatukiza nti wa anna Muhammadan alayhi salatu wassalamu huwa sayyidu rusulillah awe twakoma tukkiriza nti omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam huwa sayyidu rusulillah nga bwe tukyogeddeko waggulu nti ye mukama w'ababaka ba Allah bonna tabaraka wa ta'ala ye mukama w'ababaka ba Allah bonna subhanahu wa ta'ala sije kyokka wa khatamihim era nabbi oyo Muhammad ye yafundikira okutuma kwa Allah kwe yatumangamu ababaka tekyali nabbi agenda kujja nebaga nti enkola eyakajanja ey'abantu okwepampalika ne beyita bannabbi eyo enkola teri busiraamu era nebaga nti bweweyagala emiggo gikunyumire keera eky'oyatule ti ndi nabbi ng'okyogerera busiraamu masha Allah tabarakallah tujja kugalamiza tusooka na kuyiwako tuzzo tunyogoga boko n'eryoka enyooka buli wamu ebyo bikola eri mu madiini ag'effujjo n'ogamba nti ndi nabbi baana abasajja basesa oba ddiini ki nabbi ekyo ekigambo kyekimu ku bintu ebyampitiriraku byenneewuunya omusajja n'ayimirira bw'ati ng'abantu be bamutunuulira nga nabbi oyo nabbi naye nakyeyita ebyo nno bannange abantu babikola lwa mulembe guno ogw'obusiraamu obwanafuwa mutegera mu Luganda babikola lwa mulembe guno ogwanafuyizibwako obusiraamu naye obusiraamu we bwabeerera obw'amaanyi ng'omukulembeze wabo ne bwe yali badde abeera Saudi Arabia nga gyali n'awulira nti e Uganda waliyo omusajja agamba abantu nti nabbi amagye gaali badde gatuuka dda bakubuuza nti oli nabbi wani ani yakutuma ani yakugamba nti oli nabbi kisazeemu kubanga ekyo basahaba kye bakola Abubakar Siddiq radiyallahu anhu nabbi bw'amala okufa alayhi salatu wassalam abantu bangi bajja yaddauna annubuwa beyita bannabbi webali baali bangi naye Abubakar Siddiq radiyallahu anhu omulimo gwe yakolera obusiraamu mu myaka gye ebiri nga n'emyezi 3 yalwanyisa buli muntu yenna yagezaako okweyita nabbi Allah ye yekka alonda nabbi nga bwe twakyogerako mu bigambo byaffe ebyakulembera fala nabiya ba'dahu tewali nabbi agenda kujja luvannyuma lwa nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam era wala yughni ahadun imanuhu billahi wa jami'a rusulihi hatta yu'mina bi Muhammadin
alayhi salatu wassalam. Kano mukategera mu Buganda kakulu era nsaba katebenkere emitima gyammwe. Nsaba Allah agere tabaraka wa taala katebenkere emitima gyammwe. Ako okukabuusabuusa n'otakakkiriza naawe kennyini oba tonna bakusiramuka kituufu. Kagamba katya? Kagamba wala yughni ahadun imanuhu billah, tewali muntu yenna asobola mu kugasibwa mu kukkiriza kwe Allah tabaraka wa taala. Wa jamia rusulihi, era nabeera nga akkiriza n'ababaka ba Allah bonna, hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, okutuusa nga akkiriza nabbi Muhammadi alaihi salatu wassalam. Khalas, ekyo nno omusiraamu okukikkiriza manya nti osembera nakyo eri Allah tabaraka wa taala, nti omuntu yenna kabeere nga akkiriza atya Allah, nga akkiriza atya Allah, nga bannabbi ba Allah bonna abakkiriza. Obukkiriza obwo tebusobola kumugasa bwakkirizamu Allah n'ababaka ba Allah bonna okutuusa bakkiriza nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam. Ekyo mukitegedde? Okutuusa nga akkiriza nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Abantu abo bonna be mulaba abataka kukkiriza nabbi Muhammadin balaba si kikulu, bagenda kutegeera nti kyali kikulu nga tebakyayinza kudda kumukkiriza. Nabbi Muhammadin ye nabbi w'omulembe guno. Okuva Allah lwe yajjawo Isa n'atuma nabbi Muhammad ila qiyami saa, nabbi w'omulembe ogwo gwonna yewekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuntu yenna agaana okumukkiriza, kakati ogamba otya nti gwe nabbi wuye Isa waliyo? Ffe tulina omukakafu nti nabbi waffe ye Muhammadi. Lwaki? Olw'ensonga nti tuli mu mulembe ogusembayo. Oyo ye nabbi w'omulembe ogusembayo. Kati nabbi Isa yaliwo emabega, abantu bonna abaliwo ekiseera kino nabbi waabwe ye Muhammadin alayhi salatu wassalam. Kifaanana nga Obote yafugako Uganda, sibe kiri? Kati ani afuga? Mukulu Museveni. Gwe n'ogamba nti nze pulezidenti wange yani Obote, fuko sibayinza n'okuggulako omusango. Simanyi nnyo bya bufuzi naye ndaba ngaawe wali omusango. Ogamba otya nti pulezidenti wo Obote ng'ate kati waliwo pulezidenti? Oyinza otya okukyogera ekyo? Muyinza okugira ng'oyiseeko embooko gye zivugira eyo paka ng'oterezezza entegeera, manye nti waliwo pulezidenti aliwo. Tewali muntu yenna asobola kugasibwa mu bukkiriza bwe bwakkirizaamu Allah, ne bwabeera nga bannabbi ba Allah bonna abakkiriza, okutuusa nga akkiriza nabbi Muhammadi ne shahada emutongoza n'ajatula. Ekyalina omuntu wo nga si musiraamu nga takkiriza nga nabbi Muhammadi kimugambe. Bano abantu ab'e Masaka kuba tulina ennaku zino ekizibu ky'abalokole kyatufuukidde taabu. Era abantu bwe muli wano nga mulina bannyina mmwe baalokoka, mulina bamaama bammwe baalokoka, n'abantu ntu abalala be mumanyi, ne bafuluma mu bubaka bwa nabbi Muhammad obw'omulembe gwabwe, nga ne nabbi Isa bw'ali baakomyewo tagenda kujja n'amateeka. Era byonna byagenda okukola awo mu kaseera ako agenda kuba bikolera mu mateeka Allah bye yassa ku nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, amateeka ge gayitako. Mutegeda mu Luganda mubagambe nti bakola nsobi okufuluma mu bubaka Allah bwe yassa ku nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, ye nabbi w'omulembe guno. Allah tagenda kuddamu kutuma nabbi mulala. Nabbi Muhammad yafundikira obwa nabbi
oyo yenna agaana okumukkiriza muliro era nza wamu weŋŋumira neŋŋamba nti wadde ng'abantu tulina obukendeevu nenziramu ku ssuubi kwe kubeera nga Allah yanteeka mbakkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mmanya nti oba oliawo ebyagaana ebitaatereera Allah wange alinsonyiwa olwakino kati Allah ne musaba akinywerezeeko bunywereza annyambeko n'okutambulira ku nsomesa za nabbi Muhammad kyekigenda okutuwonya omuliro kiriko ebigambo bingi ebiri mu Quran ne mu sunna za nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam. kakati falyahudu wa nasara abasajja abayudaaya abo mulaba bakatuliki abo n'abo basajja abakristaayo kufaaru bawakanyi. falyahudu wa nasara kufaaru bakafiri hatta yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bafuruma dimbu kafiri kutusanga bakkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. tomenyekanga tokayanyanga banno omuntu yenna bw'abeera waawo nga takkirizanga nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam ali awo ne bw'abeera ng'alaga obugongo obutagambika naye nga mbyakola temulimu kuba nti yatongoza nabbi ng'omubaka era nti ye nabbi we oyo mukafiri. waliwo ayewunyiza ne taata wange kubanga alinayo kitaawo ali yatasira mukanga awulira kimulumi ekyo okubeera obubeezi awo nga bwotyo bw'otegeera nti omuntu asobola kubeera musiraamu olw'okuba kuyinako oluganda kubanga eriyo abantu ng'obukafiri bamusindiikiriza ku balala be batayinaako kakwate bwe kituuka kwona owuwe nga yakoze obukafiri oyo n'amuwembejja ennamula y'obusiraamu bwekyo si bwerya buluganda. falyahudu wa nasara abo basajja bakatuliki abo bonna be mulaba kufaaru babala nti bakafiri hatta yu'minu bi Muhammadin alaihi salatu wassalam okutuusa nga bakkiriza nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. faqad sahha anhu alaihi salatu wassalam waliwo ekigambo ekyanywera ekyakakata ate nga kyali kituufu nga kyava ku nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam. nabbi yagamba law anna Musa hayyan ma wasa'ahu illa an yattabi'ani bwatyo byagamba alaihi salatu wassalam. yagamba nti Musa abakubaawo nga mulamu Allah n'antumanga Musa waali yali talina kyateekeddwa kukola okujjako naye okungoberera. ng'ani agoberera? nabbi wa Allah Musa ng'agoberera ani? agoberera nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam. amakulu nga nabbi alumiriza akomekkereza abo basajja abaali bagaana okumukkiriza nga beekwasa nti bo bakkiriza nabbi Musa, nga beekwasa nti bo bakkiriza Isa. yabagamba law kaana Musa hayyan, Musa abakubaawo naye kennyini nga mulamu wadde nga yali nabbi Allah n'atumanga waali tewali kyeyali ateekeddwa kukola okujjako okungoberera. kakati bwe buli butya nga Musa taliiwo oli yali nabbi, kakati kwatali nabbi olaba nga kikwetagisa okulekawo okugoberera nabbi Muhammad nga bwekwasa nti ndi mugoberezi wa Isa oba wa Musa. la, nabbi Muhammad ye nabbi w'omulembe guno. Allah takyatuma nabbi mulala okuba Allah we yamutuma okutuusa eŋŋombe lw'erifuuyibwamu abantu abo bonna abali awo babalwa mu umma ya nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam. abo bali bamunsinga baali bamukkiriza be bagenda okuba abasiraamu, be bagenda okubeera abakkiriza, be bagenda okufuna empeera mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. abo bali bamu nsi nga bamuwakanya nga tebamukkiriza ne bwe babeera nga baali balina bannabbi abalala be bakkirizanga nga bagamba nti ffe tukkiriza Iburahimu ne bannabbi abalala
tukkiriza Musa ne bannabbi abalala naye nga tebakkiriza nabbi Muhammadi alayhi salatu wassalam tebagenda kufuna ssanyu lya Allah tabaraka wa taala wadde okufuna emirembe. Tusaba Allah tabaraka wa taala atusaasire. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam mu hadithi endala nti walladhi nafsi Muhammadin biyadihi, ndayiro yawaniridde omwoyo gwa Muhammadi mu mukono gwe. Bwatyo byagamba nabbi Muhammad alayira Allah azza wa jalla, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, ndayiro yawaniridde omwoyo gwa Muhammadi mu mukono gwe, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, tewali yenna anampulirako min hadhihi al-ummati, umma nabbi kyategeeza mu umma ategeeza okuva lwe yatumwa okutuusiza ddala ekiyama lwe kiriyimirirawo. Eyo ye umma ya nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Kati tewali muntu yenna aliwulira la yasma'u bi, tewali yenna anampulirako min hadhihi al-ummati, mu umma yange eno, amakulu ku mulembe gwange guno, yahudiyo kaberenga mu Yudaaya. Lwaki nabbi akoona ku Bayudaaya? Kubanga Abayudaaya bo balina bannabbi. Nabbi Musa Allah amutuma baki ku Bayudaaya. Abanaswara nabbi Isa Allah amutuma baki Banaswara. Lwaki nabbi abakoonako abantu abo? Kukulaga nti oluvannyuma lw'okutuma kwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam tokkirizibwa kugamba nti nze ndi mateeka ga Isa oba ga Musa. Nabbi kyava bakomekereza, la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyu wala nasrani. Yagamba nabbi Muhammad thumma yamutu, n'oluvannyuma nafa, walam yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabi nar. N'oluvannyuma nafa nga takkiriza ekyo Allah kyeyantuma nakyo, okujjako ng'agenda kubeera bantu Allah tabaraka wa taala bagenda okwokya omuliro. Lolekya buluganda tukkirize bannabbi ba Allah tabaraka wa taala nti Allah yabatuma azza wa jalla mu mirembe gyabwe, era tukkirize nti wa Allah wavaayo ebitabo ebyalimu amateeka agaali gasaana ekiseera ekyo, wabula tukkirize nti nabbi w'omulembe guno yewe ekitiibwa nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam. Tukkirize tukakase nti amateeka Allah ge yassa ku nabbi Muhammad ge mateeka agasembayo okuva ewa Allah tabaraka wa taala. Teri mateeka mapya gagenda kukola ki, gagenda kujja mu nsi. Ekyo kijja tuyambako okuteeka omulaka n'essira ku mateeka Allah ge yassa tabaraka wa taala agagakka obutereevu mu Quran n'ebigambo ebyayogerwa nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam. Kituyambeko okutereeza obusiraamu bwaffe, wakadhalika n'enzikiriza. Bwekityo Allah bwatuwadde obusobozi ikhtisaran ne tubeera nga tufundikidde ekigambo ati al imaanu birrusuli, okukkiriza ababaka ba Allah tabaraka wa taala. Mulundi oguddako tujja kgenda ku mpaji egamba al imaanu bil yawmi al akhiri, okukkiriza olunaku olw'enkomerero. Tugenda tulaba empaji ez'okukkiriza insha Allahu taala mpola mpola mu ngeri nfunze. Buli mpaji tugiraba okusinziira ku ekyo ekiyambako omuntu okutegeera engeri gy'alina okugikirizaamu. Tusaba Allah abeere nga atuwangaza atutuuseyo ku lunaku olw'olwokubiri olwabikijja insha Allahu subhanahu wa taala. Jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha